katumwebaze. Mukama Katonda tukwebaza. Olw'ekyamagero kye wakola okuddira ffe aboonoonyi. N'otuyingiza mu bulamu bwo. N'otuyingiza mu kufa kwo. N'otuyingiza mu kuzuukira kwo. Ne mu kuddako mwetuli. Tetulina twandibijje. Weebale nnyo weebalege. Otulungamye nga tuyigako olwaleero mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Ameena. Twagala kwebaza Katonda atwongedde ekisa kwongera okujja okuyiga. Ekyokuyiga kino baddayo ebyokuyiga bino tubyetaaga nnyo mu bulamu bwaffe bwe tutambuliramu. Awatali byakuyiga bino tuyinza okubulwa ekkubo ettuufu lye tusobola okutambuliramu n'okugenda mu maaso. Lesoni eno tujje tutambula nayo ebyokuyiga 13 birambirira ebibeera mu kwota, naye njagala kutegeeza nti tutuuse ku kyokuyiga namba 11. Kitegeeza ki? Nti lesoni yaffe tutandisa kugituuka ku nkomerero, kugiwumbawumba. Era omuwandiisi ku kyokuyiga 11 yatuwadde omutwe omunene ogugamba nti okubeera ne Kristo. Nze omutwe gwokka mpuliramba saagala kugwongerako kintu kirala. Okubeera ne Kristo. Mpuliranga emirembe gijja mu nze. Yatuwadde olunyiriri lw'okujjukira olwagambye nti ku ebyo byonna era mwebale okwagalana. Kye kintu ekinyweza okutuukirira. Musumba, njagala kusookera wuwo okubeera ne Kristo. N'ebbanja. Kasooke n'ebbanja. Erya sabbiiti ewedde. Sabbiiti ewedde. Okay. Yeah. Tumala olitakulako. Tukigatte na kino. Kubanga bikwataganira ddala. Tewali njawulo. Weewaawo Musumba. Tugenda tandika mu Bakolosaayo essula 2 olunyiriri lw'omunaana. Mukadde. Mwekuume nti wabangawo muntu abanyaga mu bufilosofa n'ebyobulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu, okugobereranga eby'olubereberye eby'ensi, okutali kugoberera Kristo. Tweyanziza wano tulaba nti Pawulo abalabula eri ab'enjigiriza enkyamu. Ngenda buuza mukyala Kabiito, lwaki abalabula? Buzibu ki? Nti lwaki abalabula eri ab'enjigiriza enkyamu, twayigako emabega nti waliwo nannyini bulimba okuva ku nsi we yatandikira ekibi gye saasookera, ng'era nannyini bulimba oyo si mulala yenna, ye Sitaani. Era ne twongera okuyiga nti ffenna wano we tuli buli omu alina oludda kwagwa. Bw'oba toli ku lwa Katonda, oli ku lwa Sitaani oba oli ku lwa mulabe. Teriyo middle ground. So abalabula kubanga bwe batasalawo kulonda Kristo nga bwazza abalambika, kiba kiraga lwatu nti bagenze ku ludda olwani? Olwa Sitaani, olw'okuzikirira. So ng'eno enjigiriza enkyamu erina mastermind behind it. Waliyo omunene agivujjirira. Kirabikanga bano be baliyo okubuulira ebinyuma ebisikiriza, naye ng'ate waliyo omunene mabega waakyo nga ye Sitaani. So mu bufunze abalumirirwa baleme okugenda ku sayidi ey'okuzikirira. Tweyanziza ti ab'enjigiriza enkyamu eno batufuula baddu fo ky'okugoberera Mukama, ate bo be batu kino ky'olina okugoberera, tubeera captive eri gye bali. Era nga bwe twalaba nti Pawulo yawandiikanga nga musanyufu, naye wano twalaba nti yanakuwala olw'enjigiriza zino enkyamu ezaali zikoze eki? Ezaali ziyingidde. Ate nga abaziyigiriza balowooza nti bayigiriza bituufu. Era nga balowooza bali ku ludda lwa Katonda. Naye nga bibayigiriza bikyamu. Bye biriwo n'olwaleero. Abantu bayigiriza nga balowooza bayigiriza bituufu, so nga bayigiriza biki? Ebituufu byokka biri mu kigambo kya Katonda, Bayibuli. Tweyanza mukadde. N'olwekyo mukadde tusomere n'olw'13 awo wennyini. Akolosaayo 2:13. Nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa mubiri gwammwe, yabafuula balamu wamu naye,
bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna ndi wa Musumba yatufuula balamu okuva mu ki mu bufu bwe twazaalirwamu tuli baana ba Adamu guli akatolere wakufa kyeyalya naffe ne tuliira mu ye obufu obwo tetusobola kubwejjamu tewali muyambi mulala yekka okuggyako Kristo okutufuula abalamu kitegeeza nti okufa kuli yakusalira amagezi okw'emirembe n'emirembe ffe tubanjibwa ate ye atabanjibwa najja n'afuuka ffe ate amanya kibi n'afuuka ekibi ku lwaffe ne tufiiramu naye ne tusasula ne tufuuka abalamu tweyanzanya Musumba otugambye nti yajjawo ebbanja twagala tusome olw'14 bulungi tulabe ebbanja lino yalijjawo atya ffe abaali bavunaanibwa ogw'okufa ate ne tutafa yakikola atya kamukadde tusomere olw'14 olwo tulutapute bulungi n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe nayo n'agijjamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba tweyanziza mukadde sabbiiti eyayita twalaba nti waliwo bannaffe abaali bayigiriza nti ekyakomererwa ku musaalaba ge mateeka 10 ne tukizuula nti si mateeka 10 tegalina musango ne tukizuula nti amateeka 10 malungi galaga obulungi bwa Katonda ne galaga obubi bwaffe ne galaga nti twetaaga ekisa kya Katonda amateeka paati yaago ya kumenya n'engwa wansi n'enzikakasiza ddala nti neetaaga ekisa kya Katonda ne tukizuula nti amateeka 10 malungi ne tudda ku paati endala egamba nti naye mateeka 10 si ge gakomerera waliwo gano amalala ge twayita seremoni oba ag'emikolo ge gakomererwa ne tukizuula nti nago tegakomererwa nti nago malungi it is an extension of the 10 commandments era twagasoma gonna mu Deuteronomy kuva 28 ne tulaba obulungi bwago ne tutuuka ku conclusion nti nago tegakola ki tegakomererwa ne tubeerawo ne tugamba kati then olwo kiki ekyakomererwa kuba mu lunyiriri muno tulinamu ekiraga nti waliwo ekyakola ki ekyakomererwa ate nga bwekikomererwa kituwa obulamu kituweesa obulamu okusonyiyibwa kati awo wetulindooza ntandike ne mwami Sewankambo twagala kumanya what was nailed kigenda kutuyambako kuba tusomye olw'13 nga tulaga nti twali tufudde twali tufudde n'afa ku lwaffe n'atuwa obulamu waliwo ekyakomererwa kye twagala okumanya ssebo nsaba kusoma mu luzungu mu lulimi olwa NLT New Living Translation agambye nti he cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Nti waliwo kyali kisaliddwawo olw'okwonoona kuli mu bufu bwe tugambye nti yali nsala nti waliwo ekyasalirwawo nti bwe muli gulyako temulema kufa eyo nga kwe kusala nga bw'ogende w'omulamuzi n'asala omusango n'agamba nti kukusinze ogwana kufa kakati bwagamba nti he cancelled that record ekiwandiiko ekyo ekigamba nti nze ndi wakufa olw'okuba nakola kiri nayonoona kyekyo kyasalirwamu nekikomererwa ku musaalaba kansekenzerwa Musumba Kakembo addition to that Pawulo eyawandiika ebbaluwa eno bw'anoonya ekifaananyi ky'anaakozesa okulaga nti tetusaanye kuwuliriza abasomesa bakyamu kubanga twalamuka mu Yesu Kristo tuli baddembe tulina ekisonyiwo n'anoonyayo ekigambo ekitali mu Bayibuli mu ndagaano nkadde n'akyeyazika mu Luyonaani nga bakikozesa usually mu mbeera z'amateeka ekigambo bakirako eragrafoni naye nga mu mateeka bwe banvunaana ogw'obutemu abawaabi ne bakakasa nga bayita mu mateeka nti natemula
omulamuzi n'asinziira ku bujulizi obuweereddwa n'asala nti gukusinze awandiika ensalawo ye ne baginsomera oba bampaako ne kopi simanyi kuteesa bampaako kopi ngenda kufa simanyi oba babasala emisango mu kkooti omusibe bamuwaako kopi naye bwe bamuwa babawadde bamunnyonnyola ebisaliddwawo era ekibonerezo kiba stipulated ojja kuwanikibwa ku kalabba lw'omusango tewaliwo kyensobola kukola kwejjako omusango ogwo kwejjako nsala eyo tekiriiwo. Yesu yatusanga tuli mu kalabba kino kiyinza kukola ffe kwejjako nsala eyo. Yesu n'agamba nti akalabba bakateekeko nze naye naawe ngutwaliramu eyaguza ekyo kyamagero kyetagenda kutegeera okuusa nga tutuuse mu ggulu. Katonda yekka asobola okukola ebyamagero ebyo. Najja n'atwegattako n'atugattamu ne tugenda ku kalabba. Ensala eri n'ekomererwa ku musaalaba kubanga tugituukirizza etuukiriziddwa. Bwemala n'akola ekyamagero ekirala n'azuukira naffe n'atuzuukirirawo n'atufuula abalamu si ku lwaffe nate enemo naye mulamu naye ku lulwe. Akati omulamuzi ono takyalina gy'anaawuuka n'anvunaana. Ekiwandiiko kye kiri ekyansalira nnyina ne kikwata Yesu yakikwata n'akiyuzaamu. Omulamuzi talina kyayinza kukola. Sitaani nobody nera weevayo omusomesa ow'obulimba n'angamba nti tekinayuzibwamu kubulako ng'ate yakiyuzaamu naye yankakasa nti tekinayuzibwamu n'asala n'omusango n'agamba nti awo okyasaana kufa singa tomaze kukomolebwa. Okyasaana kufa singa tokumye sabbiiti eno egendera ku gundi. Okyasaana kufa singa tolidde emmere ng'onaabye emirundi 7. Osaana kufa olw'emyezi egiboneka singa wagenze mu katale n'ogula emmere n'olya buli. Kubanga emmere yaffe mu katale k'Abaruumi n'Abayonaani bagiwongerera ebifaananyi. Kati bw'obeera n'olya naye ebifaananyi biri oba obiridde obisinzizza. Oyo muddamu otya ng'oyo mu Yesu ye Pawulo kyagamba mu Yesu wasumulula n'eddembe tolina bano buno bukyabulako obutaputa. Tweyanziza ako kategerekese bulungi musumba akajjeyo n'olwekyo Baruumi 8 tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Lwaki? Ekiwandiiko yakiyuzaamu ekyali kikakasa nti tubanjibwa kati tetukyabanjibwa. Kanyongeeko kano yesewo obuzibu bwe tulina obutuzisiza ne mu lesoni gye twamala luli nti abavuunula akagambo kali bayibuli ezimu zikavuunulanga endagaano ey'amateeka. Batekamu akagambo endagaano ey'amateeka. Abasoma ne beebuuza mateeka ki? Mateeka ki agali gatakyakwata ku Yesu? Ne bagamba gana ga ssaddaaka ago gaakomererwa. Ne batuuka ku conclusion edira amateeka agaatuukirizibwa obutuukirizibwa mu Kristo. Ne baga nti gaakomererwa. Ekitasoboka ekitakola sensi tegalina musango ssaddaaka y'endiga mukimanyi nti n'olwayo tukyagitambuliramu nga tutambulira mu mwana gw'endiga omulamu. Ssaddaaka y'okuyitako tukyagitambuliramu kubanga tuli mu Yesu okuyitako okwaffe. Sabbiiti ziri eza tebanaako first fruits zaatuukira Yesu Kristo bwe yafa musaalaba. Tezaakomererwa zaatuukirira
ako nako tukagolola zaatuukiriza obutuukirizibwa yanziza nnyo Musomba n'Olwekumi olwo mukadde Kalu tusomere ntandikira ku 15. Yes sir. Bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza n'abiwamuukiriza mu lwatu bwe yabiwangulira ku gwo. Kale omuntu yenna taba n'ennyanga mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa Ssabbiiti. Tuyanziza mukadde Musumba abadde akutteko ku ky'ebyokulya n'ebyokunywa mukyala Kabiito. Olunyiriri luno tumanyi odukozesa okuwagira okulya ebitali Mukama bye yagaana mu Baleevi 11 okusinziira ku explanation gye tufunye kuva ku 13 tunnyonnyola tutya ekintu ekyo nti omuntu yenna taba n'ennyanga olw'ebyokulya oba eri ebyokunywa. Ffenna tukkaanyiza era tutegedde nti amateeka gano tegaali mabi gaali ku lwa bulungi waffe, naye bannaffe abaali bateekesa mu nkola oba abandi badde bavunaanyizibwa okugayigiriza abalala baava ku mulamwa. Gaali amateeka gano up to today gakwagala ga mukwano, naye bo ng'engeri gye babikolamu olw'okuba n'obukyayi bwabwe ne bongerako obulombolombo obulala. Ti bwe tugenda mu katale kubanga eriyo be tutakkirizaganya nabo mu nzikiriza bw'omwekoonako bwe tudde ewaka naaba emirundi 7 olyoka okola ki olye kubanga oli si mulongoofu. Era waliwo we tubalabira nga bavunaana abayigiriza ba Yesu mbu tebanaabye mu ngalo ate bali mu kulya, so nga ate baali banaabye, naye giri emikolo egyabwe oba obuwangwa bwe baali baagatta ku mateeka nti naaba emirundi emeka 7. Nekiri era twongera okisomako mu 1 Corinthians 8 Musumba kyatugambye nga bakubagana empawa ennyama bwe tugigula mu katale ka Lumi tulye tetulya kubanga bali baba bagisaddaase. Kati nga Pawulo alungamya nti gowememme nafu tokola ki tolya, naye woba osobola okugirya tekulinaako buzibu, si gwe osaddaase gwe ogenze kunoonya kyakulya okoze eki olidde. So kyabagambira awo nti omuntu yenna taba n'ennyanga olw'ebyokulya n'ebyaki n'ebyokunywa. Mukadde Kiwanuka. Era ssebo Setaani mubi kubanga omuntu wagamba nti omuntu yenna taba n'ennyanga mu byokulya oba ebyokunywa, ate gwe n'olowooza nti ate ebitali birongoofu okulya ebitaliibwa. Kwegamba otunulira Setaani n'olaba engeri gy'azanyira ku bwongo bw'abantu. Era kino ekigambo kye kimu ekijja n'eri mu Makko bwe yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebikola ki ebiriibwa byonna. Kati bw'aba yalongoosa biriibwa ate ebitaliibwa obifuula otya ate ebyokulya. Ndowooza olaba Setaani bw'azanyira ku bwongo bw'abantu. Naye twebaza Katonda Pawulo bye yali ayogerako byali bitegeerekeka buki bulungi, naye ku nkomerero bivaayo nga bitegeerekese nti Pawulo tayogera ku bitaliibwa. Tali ku birongoofu na bitali biki birongoofu, naye annyonnyola ensonga entuufu esaanira kubanga baali byayingiddemu abannamawanga ate ng'Abayudaaya nga bali waki wamu. Kati Abayudaaya balowooza kirala bulombolombo bwabwe ate abamawanga nabo bakola ki batambula. Musumba mwanyi ekisinga okuleeta obuzibu mu nzibunula madiini ag'enjawulo Ssabbiiti mutabala ennyanga olwaki kino wano jajiyo bannaffe abasaba ku Sande bw'atuuka ku ekyo ng'atadde nga nti Ssabbiiti bevaawo baatugaana bagikomerera ku musalaba. Museveni singa nedda Ssabbiiti eno ey'olw'omusanvu si gye baakomerera, si seremoniyo ze baakomerera. Ate omutanda ne guvaawo gwonna guva ku ntaputa ya kairagulafoni ya 14. Amazima gali gatya Pawulo mu kunenya nti omutabana ennyanga olwa Ssabbiiti zino ezajjiranga ku mbaga ey'ensiisira Ssabbiiti ezo zaali zikakaatibwa ku bantu nti bwe batazikwata Pawulo aba mutuufu bw'agamba nti nedda ezo zaakoma zaatuukirizibwa.
Pawulo abamutuufu bagamba ne sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu omutabane nyangula sabbiiti eyo ayina wayinza okuyima n'akyogera asobolera ddala lwaki katugyewo Pawulo tuteekewo Yesu mulembe gwe Yesu ng'asobola okuyimira n'agamba nti banange tetubaba nenyanga lwa sabbiiti ng'asobola ng'asinziira ku ki ompeeyo kyokolako kimu bibiri mwamisewankamba okuwonya oli omusajja gwe yagamba ositula akatanda katambule yamuwonya ku lunaku lwa sabbiiti ng'ate abafalisaayo bamunenya nti akoze ekikyamu ku lunaku olwa sabbiiti ekikyamu nno kisukkawo bwe yamuwonya ono owokukidiba Sirowamu n'amugaa nti weetiika akafaliso akola ku sabbiiti akafaliso gwe weetiisa akafaliso katwalawo ku sabbiiti ekitegeeza okusinziira ku basomesa bali tewali omukristaayo n'omu Kolosaayi yali akumye ku sabbiiti ne Yesu Kristo bamutwaliramu tagikumanga alina kwerwanako kubaga nti omwana w'omuntu bannange nze mukama wa sabbiiti era ino kibajjukiza Pawulo abamutuufu agamba abantu bano ku mulembe gwaffe wano singa Pawulo akomye oba Yesu alina we yandisiizire n'agamba nti bannange omuntu tabanenyanga amateeka agataliiko black and white very clear abantu bwe tutuula netutandika okugateekako tugwa mu buzibu ng'abasajja bali bwe baagwa ekikulu kiri kimu nti okugolola ensobi zino katugambe ekya sabbiiti kigijjawo nedda musumba tekigijjawo nti ne Yesu bwe yamala ng'ogigolola era yaddayo n'asinzanga ku sabbiiti ne Pawulo era katono nnyo era akasinga okunyuma ababuuza nti kirungi okukola obulungi ku sabbiiti nanti okukola obubi mbu ne basirika bonna nga tewali akola ki anyega naye ababuuza lwa muntu eyalina omukono ogukoze eki ogugongobadde n'alyoka mugamba nti kale golola omukono gwo n'agolola omukono gwe ne bagamba amenye eki amenye sabbiiti so nga sabbiiti kukola buki omukazi omu baamugamba nti wiiki erimu ennaku 7 omukaga mujje nga babawonye nomululiki enfumo elimbi nga ne Yesu kennyini singa akomyewo ku luno alina enkuuma ze tukakatika ku bantu osanga ze yandigambye nti kyoyanza musumba so briefly yali ayogera ku wrong practices ezagatibwa ku lunaku lwa sabbiiti lwe baali bongerako ebimu byatuukirira mu Yesu Kristo ebyatuukirira baite biraga kukomerera otegedde ebitaavaawo ebyo tebyavaawo tweyanziza tumalirize n'olw'18 mukadde omuntu yenna tabanyagangako empeera yammwe mu kwewombeeko kwayagala yekka n'okusinzanga bamalayika ng'anywerera mu ebyo bye yalaba nga yeegulumiriza bwereere mu magezi ag'omubiri gwe ndiwaddeyo mukadde tweyanziza mu luzungu ndoza yadde bayibuli ya mukyala Kabiito kagitusomere mulimu akagambo ak'oluzungu ke tunoonyaayo Akolosaayi 2:18 yes sir 2:16 nno mabaddemu akagambo akatusomereyo nako akagateko nako ntandikira ku lwa 16 therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Akagamba nti omuntu yenna mu Luganda yagambye kunenya naye kakozesa mu versions endala
kamaanyi okusinga okunenya. Judge. Not blame. Si blame. Ne judge. Don't allow others to judge you. Ajudginga. Abasaza omusango. Akusaza wakati w'obulamu n'okukola kintu. Bw'okola bw'oti. Osaana kufa. Bw'okola bw'oti tolina bulamu butaggwaawo. Bw'otasaba leero ku Sabbiiti. Fa. Ako kamu. Atusomera Olw'okumi n'omunaana. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you for their praise. Such a person goes into great detail about what he has seen, and his unspiritual mind puffs up him with idle notions. Musumba. Maddemu akagambo disqualify. Twatandikidde olunyiriro lw'ekumi olwagenda yatufuula abalamu n'atusonyiwa ebiki ne tubeera ki qualified in him. Abampembe bano bwe bajja ne bakutunulamu okusinziira ku standard zaabwe ku nkuuma ya Sabbiiti ku ndya oba oli walogosi obulombolombo nga batuula nga basalawo nga bakudisqualifyinga. Disqualification ekujja mu Yesu nekuzooba wa simanyi talisaanidde. Paul agamba don't allow anybody to disqualify. Bananga abawuliriza niwe naffe betigana gwe munansonyiwa nkuba nnyo kerere ku nsonga eno kubanga nabirimu nga nze omu ku bagaba obulamu obutaggwaawo. Otegedde nga namwoyometa ono alya ennyama ntiye naakane ntiye nembimalamu emyaka n'emyaka naye kyenva njogera ddala nga mbikakasa tubikola. Number 1. Number 2, abayigiriza ab'obukyamu bawamba, they make captives. Bamba obwongo bwaffe. Pawulo kyava kimunyiiza kubanga kizibu nnyo okulwanyisa omuntu awambiddwa obwongo. Tweyanziza nnyo. N'olwekyo nja kusaba tugende peegi 135. Mwami Ssewankambo. Otusomere paragraph esooka briefly otunnyonnyole mu lulimi Oluganda page 135 mu lesson zino ennene. 135 agambye nti the assertion that Christ is our life is undoubtedly one of the most remarkable statements in the Bible. If Christ is our life, without him we can do nothing. And through him we can do all things. That is Philippians 4:13. If Christ is our life, his grace is sufficient for us. Amina. If Christ is our life, we have been crucified with him. Amina. And we no longer live, but he lives in us. Amina. Nti kubanga Kristo bwe bulamu bwaffe tulina ebigambo bye tusobola okuyimirirako ne twogera nga tugamba nti Yesu Kristo bw'aba bwe bulamu bwaffe nga waatali tetulina tetusobola kukola era waali byonna tusobolera ddala obbikola. Awali Yesu Kristo ekisa kye kitumala era awali Kristo tukomereddwa wamu naye. Era sifa abaliwo, sifa ababeerawo, sifa abalina obulamu bwaffe naye ye yali mu ffe. He's the one who lives in us. Mukyala Kabito akokubiri. Paul is talking about such a profound relationship with Christ that we participate in his life, his death, resurrection and glorification. Paulo ayogera ku nkolagana ey'omugundu gye tulina mu Kristo kubanga tuli kitundu ku kufa kwe
ku bulamu bwe, ku kufa kwe, ku kuzuukira kwe, ne ku kubeera kwe mu kitiibwa. In order to emphasize this reality, the apostle constantly uses the phrase with Christ. Era okunyweza kino buli kyayogera tuli balamu awamu nani? Ne Kristo, mu Kristo, mu Kristo. N'olwekyo yafa naffe twafa. Ne tuziikibwa, ne tuzuukizibwa, era tuli balamu. Obulamu bwaffe bukwekeddwa mu ye, era bw'alikomawo tulirabika mu kitiibwa. Naako kusatu kasomere ddala. In some mysterious fashion, every believer in Christ is united with Christ. Mu ngeri emu ey'ekyama, buli mukkiriza mu Kristo agatiddwa wamu ne Kristo. Era bwe kiba bwe kityo, okufa kwa Kristo kwaffe, okuziikibwa kwe kwaffe, obulamu bwe obupya bwaffe, ekifo kye mu ggulu kyaffe, okuddako okw'ekitiibwa omulundi ogwokubiri kwaffe, tufuuka wamu mu mwoyo ne Kristo, amabanja gaffe gaatwalibwa ye, eby'obugagga bwe ne bidda ku ffe. Kristo bwe bulamu bwaffe. Nothing could guarantee us a deeper sense of belonging than our union with Christ. N'olwekyo Kristo bw'aba bwe bulamu bwaffe, omutwe gwa Sande gwatugambye tubeera ki n'endowooza y'eggulu. Twagala tusomeyo katono nnyo mu Bakolosaayo essula 3 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Olwokubanga mukyala Kabita atusomedde ne tukizuula nti Christ is our life. If Christ is our life, what should our life look like? Bakolosaayo essula 3 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu. Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Olwokuna, Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa, era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Amiina. Mutwe gugambye munoonyenga ebiri mu ggulu. Ntandike Musumba. Ategeeza ki bw'atugamba tunoonyenga ebiri mu ggulu? Muzaale, ebirowoozo byange, okufumitiza kwange, pulaani zange, bina bya wano, bivundu byereere. Naye kaakati oli gwe neegatta naye, eyanziika, nanzuukiza, nantwala mu bifo by'omuggulu. Ate ntuuka eri, nikagala ono yenna, nedda. Kamukkirize, kamuwe eddembe, akozesa amaanyi ge sirina, akozesa obuyinza bwe sirina. Ebirowoozo byange bikyuke, nange ndowoozeko ku by'omuggulu. Tweyanziza nnyo Musomba. Tukirabidde ddala nti wali mu Bakolosaayo 2:2 yatugambye twafa. Kati wano watandikidde 3, Bakolosaayo 3:1 twazuukira. Naye byonna tubikola mu Kristo Yesu. So bwe tuba tugambye nti Kristo bwe bulamu bwaffe, tulina kubeera tutya. Musumba atuwadde endowooza ey'omu ggulu. Ne ku Mande era balina kye baatuwadde. Bw'abanga obulamu bwa Christ is our life, tulina kubeera tutya. Mukadde agenda tusomera waakomye kuva ku Lwokutaano paka ku Lw'ekumi. Kale mufiisenga ebitundu byammwe ebiri ku nsi, obwenzi, obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu omubi, n'okuyaayaana, kwe kusinza ebifaananyi. Olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Era nammwe mu ebyo mwe mwatambuliranga edda, bwe mwali abalamu mu byo. Ne kankano eri era nammwe mugyeewo byonna: obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, okunyumya eby'ensonyi mu kamwa kammwe. Temulimbagananga mwekka na mwekka, kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye, ne mwambala omuntu omuggya, afuulibwa omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo yamutonda. Awo tewayinza kubeerawo Muyonaani n'Omuyudaaya, okukomola n'obutakomolwa, munnaggwanga, omusukusi, omuddu, ow'eddembe, naye Kristo bye bintu byonna ne mu byonna.
tweyanza mukadde atuwadde lisiti ya bintu bingi n'atugamba mujjeewo byonna n'ebyo atugamba okujjawo bye tukuliddemu mwe twazaalirwa mwami Ssewankambo kisoboka kitya ebintu ebyo byatugambye okuvaawo fakiti agambye kubitta kubitte tusobola tutya nze nyakozesa Lwabeblania 12 olusooka n'olwokubiri ng'agamba nti we should fix our eyes on Jesus amaaso gaffe tugakuumire ku Yesu Kristo oyo yekka era atuukiriza ki okukkiriza kwaffe okubeera okunywevu mu Kristo ng'era bw'agambye nti twazuukirira wamu ne Kristo tutambulira wamu naye nga yatusobozesa bino byonna okubitta oba okubiteeka to put to death ebyo byonna. Mukyala Kabiito mbadde nsaba kunywezaamu katini eri gye tubadde tugattako ku lesoni eyayita nti bakwano baffe abagamba nti amateeka gaggwaawo bw'otunuulira okulabula kuno Pawulo kwagamba nti bino tubiteeke wabbali tutambule ne Kristo byonna olaba nga bizingiramu amateeka mulimu okwenda mulimu okwegomba okusinza ebifaananyi n'okulimba byonna byogeddeko nga bya bulabe ate nga tubiraba bulungi nga binywezebwa mu mateeka bw'atugamba okweggyako ebintu bino w'obitunuulira ebisinga bitandika na ndowooza. The battle is within. Bwe kuba kwegomba bwenzibuka abakubbi byonna bitandikira mu mutima gwange nga teri ayinza kuyingira mu mutima gwange okuleka Kristo yekka ng'era bakolesa ekyokubiri watukakasiza nti omuntu bw'abeera mu Kristo afuuka kitonde kijja. So it is only and only Christ asobola okutuyamba okuvaamu ebikolwa bino ebikadde. Ezekieri 3:6 yatugamba nti alibajjamu omutima guno ogw'ejjinja n'abawo omutima ogw'ennyama. So ne bino byonna okubikola Mukama yekka yasobola. Ku bwaffe tetukola ki? Tetusobola, tetuyinza. Mukadde omuzindaalo mukadde yagambye mu lunyiriri olw'10 ne mwambala omuntu omujja ekitegeeza obutonde bwaffe bwanjawulo kitegeerekeka tuteekwa okweyambulako byonna twambale omuntu omujja afuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo yamutonda olw'okutegeera Katonda amagezi ge yatuwa ge tukozesa okutegeera omuntu omujja oyo gwe twambala si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo ne tulyoka tutambulanga naye. Tweyanza mukadde twagala tweyongereyo kuva ku 12 paka ku 17 eyabadde Wednesday ne Thursday waliwo qualities ze batugamba okubeera nazo Kristo zaatuwa kali kanyongereko katono yes je yansanga yansanga ndi muddu andiko Mukama wange balumi mukaga agamba nti Mukama wange nga bwansaba ekitundu gundi okutuwayo bwansaba okutunga mpaayo bwansaba engumi oli tayali nga sirina weŋŋaanira naye agamba nti bwe nasenga Kristo nakyusa bakama bange yali tasobola kugamba no kati oli bw'akomawo nansanga eno mu bufumbo obupya gye ndi mu Kristo Yesu nina eddembe okugamba nti no get behind me fa amaanyi g'esaalina eno gyegali obuyinza bw'esaalina n'obusobozi. Mukadde olw'12 okutuuka 17 agamba nti kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa omwoyo ogw'ekisa obulungi okwewombeeka obuteefu okugumiikiriza nga muzibiikirizigananga era nga musowunyiwagananga mwekka na mwekka omuntu yenna bw'abeera n'ensonga ku muntu munne era ne Mukama waffe era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe era nammwe bwe mutyo ku ebyo byonna era mwambala okwagalana kyekintu ekinyweza okutuukirira era emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe era gye mwayitirwa mu mubiri ogumu era mubeerenga n'okwebaza. Ekigambo kya Kristo
kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna nga muyigirizagananga era nga mulabulagananga mwekka na mwekka mu Zabuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo nga muyimbira Katonda mu kisa n'emitima gyammwe era buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa mukolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga mwebaza Katonda Kitaffe ku bubwe. Amiina. Quality zino 8 ffe tetusobola zifuna ku bwaffe naye kansome wano Musumba agenda kutuwa explanation mu kalesoni kanakalala yagambye such a change can never be manufactured, which was Paul's point in opposing the false teachings described in Colossians 2. It is only through God's marvelous grace that will pardon and cleanse within. Belini yafe ekifalisayo nkwebazayo Mukama siringa bano esobola okukwata amateeka ne manufacturinga obutuukirivu ne buparedinga bulungi ne mu maaso ga Katonda ne buleeta ne bali siringa bali obutuukirivu ng'obwekoledde busoboka tubukolera ddala ne tubutambuliramu emyaka n'emyaka naye enjawulo tebukuweesa bulamu butaggwaawo naye agambye bakanzirire mu layini yawe yawakati. Such a change can never be manufactured, which was Paul's point in opposing the false teachings described in Colossians 2. Enkyukakyuka ereeta obukakamu emirembe enkolagana teva muffe mu butereevu mu buzaale tekisoboka naye okwegatta na Yesu kuno kwatugase naye numuva amaanyi agasobola okwerera ddala okukyukakyuka okuva mu mutima obuwombefu obuva mu mutima obutuukirivu obw'amazima obutali tweyanziza nnyo nsobola okuba nga ndi eno ng'omuntu omupya naye nga biri bye banzigyamu nkyasobola obikola. Is this new birth real? Mukyala Kabiira biri real kuba nyinza okuba nga nfuuse gwe watusomedde bakolesa ekyokubiri 5:17 ofuuse kitonde kijja ndi kitonde kijja naye n'ebiri ebikadde bikyasumbuwa byetusomyeko eri obwenzi ekiruyi. Is this new birth real? Okuzaalibwa okujja kuno kwa ddala era nso wadde nga ndi nkyali mubiri guno ogwa Nakimbugwe naye bwe mba nga nzaaliddwa omulundi ogwokubiri eriyo nange byendabako ne nga nti senge bambeera nga nali mwangu wa kuvuma ne wabaawo ekijja n'abantu bennyini ne bampeerako obujulizi nti olaba Nakimbugwe asirise busirisi mukyufu. So this birth is real. Esobola okuba gradual, eyinza okuba ey'akasoobo naye ng'erabika obamu oluusi tugirabira mu bujulizi ku bulamu bwaffe bwennyini. Mwami Kiwanuka so bwebadde ng'atuwa yatugambye mwambalenga bwagamba okwambala kiri mu magezi kiri mu kutegeerako kyova olaba abamu agenda n'ayambala byayambadde nga tebiweesa Katonda kitiibwa ne mutuuka ne mukkubo ne buli amutunula ng'ayambadde bubi kakati bw'atugamba nti mwambalenga ekyo akiteekera ddala mu bwongo bwaffe okutegeera ki kye tuteekwa okukola nga ffe si kwebuuza buki bwebuuza singa ogamba kuzaalibwa oyinza obutakubaako naki kubanga bakuzaala buki naye okwambala gw'omanya ky'oteekateeka obuki obulungi mu Kristo abami mwambalenga ng'abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa n'asooka omwoyo ogw'ekisa ekyo kitegeera buki bulungi nti bw'otambula bw'oti oteekwa okukwatirwa banne ekisa obuwombeefu
ekyo kitegeera bulungi nti nteekwa kubeera muwombeefu muteefu obwegendereza okusonyiwa byonna bitegeera buki kubanga wabyambalira mwani Kristo Yesu. Okay. Tweyaziza okwongerako katono nnyo okukyusibwa kwaffe kisemerako. Yes. Recreation. Katonda omutonzi yakwata ebbumba n'afuwamu omukka gwe. N'anfuula omukka kamunzi ataali. Amina. Nange nnyini kyo gwe bakikolako simanyi bulungi. Naye ng'ate nina buli lunaku okusalawo okumuwa eddembe agende maaso n'omulimu. Tweyanziza nnyo ttiimu yaffe. Ekyamazima wano tubeera mu kuyiga naye oba mbasabeyo kigambo kitonotono kubanga tulina eddakiika emu ku bbiri. Kale ayina ekisembayo kyawulira nga tekirekeka ku lesoni eno tusabe n'agenda otunnyonnyola ku buwombeefu n'obuteefu. Ennyabo mpozi wetwabadde tumaliriza wali eri mu nnyiriri olw'16 n'olw'17 batunnyonnyodde ku bukulu bw'ennyimba mu kutendereza n'okwebaza omutonzi waffe. Naye ng'olese okuba nti tulina okuba nti ennyimba ze tubeera nazo mu mitima gyaffe gisitula Kristo oba okwongera okumweraga gye tuli. Twalabye nti ennyimba zino ddagala n'abannasayansi nabo bazikolako research ne bakakasiza ddala si buli kika kya music kuba Bayibuli yalambudde bulungi nti ennyimba ez'omwoyo oba n'ezabbuli. Naye era yamaliriza atukubiriza nti buli kye tukola kyonna tukikole olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Weewaawo. Olunyiriri omukyala lwabadde abuuza lwa 12 tikali mwambalenga ng'abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa omwoyo gw'ekisa obulungi okwewombeeka obuteefu. Katonda yatutonda bulungi n'atuwa okumanya ekirungi n'ekibi. Ekirungi n'ekibi bw'okitegeera otandika okumanya. Amazzi tulabira ku mazzi gaffe ag'ennyanja oba ag'omugga nti amazzi agateese ogalaba n'otegeera nti gano mateefu gateredde n'agasiikuuse nago gakola ki ogalaba. Kakati mu mwoyo ogw'obwa Katonda ogw'okutegeera Mukama waffe Yesu otegeera ekibi kyono kiwanuka nkoze kiki. Kakati gwe togugumuka kubeera mu bugugumufu. Kiki kyagezaako Pawulo ono okunnyonnyola ng'ategeeza nti embeera ey'obutonde obwaffe mweri muffe kusiikuuka buli kaseera naye waliwo asobola okugikkakkanya. Kristo Yesu bwe baamukuba mbu teyavuma, bwe baamuwandira amalusu teyaddamu kigambo, n'abeera muwombeefu ku nkomerero n'akomererwa. N'ayogera n'ebigambo bino nti kitange lwaki okoleze eki ondese, naye n'amuzaamu amaki. N'olw'ensonga eyo ng'abantu ba Katonda abagenda mu ggulu empisa ezaffe ziteekwa okuba nga ziri kwani ku Kristo, nga tutunuulira Kristo. Omwo mwe tujja obuteefu n'obuwombeefu. Tweyanziza nnyo mukadde tuwonge mu maaso ga Mukama waffe olw'ekyokuyiga. Erinnya lyo ddungi Katonda waffe omwagalwa weebale kubanga otuwa ekiseera ekirungi okuyigako. Nyweza ebiyigibwa mu bulamu bwaffe. Erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe. Nga tulindira essuubi ery'omukisa kwe kulabikako ku biro eby'eggulu. Tuwa amaanyi n'obuvumu tutambulire mu kwagala kwo ne mu bulungi bwo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzige.